Abadio bichuma weekend banange mwandabidde ku Rasta ali bulungi Rasta ali mbwale amukubya amasasi wabitegeddeko Bebe Cool waffe munange twamulabyeko awo nga postinze nga akwatiddeko ne video essajja lyaze nelimutomera buli amutomedde ate mu kifo ky'okwetonda bwe baligambyeko lyajjayo emundu ne bamusinza amaanyi ne bagikola ki ka clip keeko so genda ku page ya Bebe Cool nobera ngo following emboze emundu ne bamusinza amaanyi ne bagimujjako aba police ne batwala gayuwa ku police bwe yatuuse ku police n'akubira ekibinja ne kijja ne kyetolola police embozi ya Bebe Cool janyumya embozi ya Bebe Cool ekibinja kye ne kijja ne kyetolola police yonna ne bateeka omusirikale yabaddewo ku bagita batya gunpoint, yes. Ne bamuteka ku gunpoint, ne bamugamba Bebe Cool abajja, ne bamutunuza mu mundu badanga gwedayo. Nadduka emisinde, nadda mu mmotoka. Awo tukyakomyeko. Tetunna kumanya bisingawo. Oba omusibe bamutolosezza, oba omusibe bakyamulina, oba omusibe byakuzuta nze naawe. Naye nga bye byabadde ku Bebe Cool. Tuba tuchali ku Bebe Cool baba ya Chameleone bye byasose Bebe Cool bye byasose tate ne Chameleone bye byasose tirayiba muganyo okuyimba South Afrika ne batandika bitema anti aba ya simanya mwagizi wa simanya wache simanya yagano okwagira nupu simanya yali amolukwe siba byakoze bitya bamuganyo okuyimba naye nga munange si yabadde ensonga okuva ku musonda zetuyita ezesigika kale munsonde zenjawulo abogere ekintu kimu nti omukulu oyo Chameleone was it 2015-2016 around ya booking wa okuyimba South Africa n'atasobola n'agamba promoter damu otegeka olunaku omulundi omulala nja kujja nyimbe still promoter n'ategeka era Chameleone n'atakola ki n'atalabikako kye yakola nga reportinga ku police ye South Africa wamu ne ya Uganda nga babeerawo back until Saturday bwe yabadde alina show e South Africa taliyo yo promoter nejjukira omusango tegukola ki teguvunda oli yagenze kyanjagala okusokotereza by the way tebamusibye nga bye byabadde byogerebwa bamusibye ali mu komera tebamusibye police yagenze bugenzi ku hotel we yabadde nemubulira ensonga lwaki tajja kuyimba tuwalina omusango bwe guti promoter oli yategeka ogwasooka none yabadde yamutegese guno gwe bamukwatiddeko ne bakkiriziganya ne bayogerazaganya nga bapromoter nga basajja n'abasajja ne batuuka ku nzikiriziganya naye nga tebamusibye ekyo kyenjagala tusooke tukole ki tu clearing naye nze ngaze Florence nenabye neebuuza ebyaddala Chameleone akyasobola okubeera mu bintu bwe bityo simanya ti yayimba show yegundi simanya ne bamutimba omulundi oguddako era n'atayimba nze nno nsuubira kiva ku management because Chameleone bamanager bangi bawerako kizibu okumanya omutuufu obaani kati oyinza okwesanga obuzibu lyawo mu management gundi abookinga mutima n'abookinga n'omulala n'akola ki n'abookinga because ekintu kyekimu kyahappeningako nawane e Uganda nti era promoter yamugula namutegeka n'atalabikako n'amugamba tegeka endala era still n'atalabikako era ekintu kyekimu nze nendowooza waliwo abantu betwandibadde tugamba Chameleone tugazani kale kangereza ku mutowe Palaso omisinze ekivulu gende wa Chameleone akole ki akubuulirira but not Chameleone kubanga ate gwe bagenda okutandika okugamba nti omanyi Rasta tereza ensonga zino beera ne management eri clear ng'oli bw'akwata ekivulu yaba akikutte wokola ebivulu by'abantu waliwo ebintu kati nga stage ogibuuze oba okitegedde ziri 19 ezakayita ku ssaawa 11 nze Florence nampija program beera tukyakyanca ku BBS telefone kwoli abateekamu ensimbi banaffe aba Movit feel the confidence ng'okozesa Movit family soap oyagala aloe vera oyagala coconut oyagala rose oyagala lemon genda mu supermarkets genda mu maduuka ofune sabbuuni wa Movit family soap otwale wakwa abantu babeerenga beeyagala ne banaffe bakyalenga tonto over the weekend abakanyweddeko nsuubira
mwafunye ekyenjawulo mu byokunywa byonna KDB Chalenga Wines batukolera Chalenga Tonto agenda omugule naawe mwanyi shops zonna tutandika shops obo yes mu stores ezenjawulo mabala maduka ojja kusangayo Chalenga Tonto nusuru 10 onywa eddekende ate nobeera ng'oliwulira ngenda kukola ku nsimbi nina n'omugenyi wange ono Jona Prono omwana yakoze eki chakawa naye nkoma wate muvaawo